Abazadde bakuutiddwa okutunuulyanga Katonda naddala mu kiseera kino nga bazza abaana baabwe ku masomero ng'amagezi gano gabaweeredde omulabirizi Edward Kitiibwa bw'abadde aggalawo olukuŋŋaana lw'abasumba b'ekkanisa ez'omukyengera Town Council nga n'olubadde luyindira ku kkanisa ey'amazima community. Olukuŋŋaana luno lwetabiddwamu abasumba n'abalabirizi ab'enjawulo okuva mu Wakiso ne Kampala nga lutambulidde ku mulamwa ogugamba nti okuzza ekitiibwa kya Katonda mu kkanisa. Era ng'ensonga yaluteesezza kwe kukomyawo ekitiibwa kya Katonda eri ekkanisa, kubanga mu kaseera kano ng'ekkanisa ekitiibwa kya Mukama kibadde nga kiweebuuse, ng'ekkanisa eweereza maanyi gaayo ng'abantu, nga buli omu akolera mu magezi g'ekimuntu. Olwaliwo twalokokera entiisa yali nnyo mu kkanisa. Bw'osoma Bayibuli olaba ku mulembe gw'abatume nga entiisa yaliwo mu kkanisa nga n'alimbye obulimbi agwa wali n'afa olw'okulimba. Omulabirizi Kitiibwa agamba nti ebyenfuna bireetedde bangi okuzibira amatu eddoboozi lya Katonda ekiseeseetudde ekitiibwa kye, so nga mu buweereza eno nnyongereza. Endowooza ya materialism nti abantu kati bajja mu church not to seek God, they come to seek what God has. Baagala bintu Katonda bw'aba batamuwadde leero kakadde, batamuwadde motoka, Katonda abataliyo. Newankubadde nga bayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo, abasabye okuguma kubanga kino kiyita mu luggya. Nti gy'okoma okubeera n'ebigendererwa bya Katonda ebinene ku bulamu bwo, gy'okoma okuba ne challenges. Challenges are part of life. In fact, challenges make life better. Omulabirizi Samuel Alan Musisi agamba nti mu kiseera kino abaweereza mu kkanisa bakola bye baagala nga n'entiisa ya Katonda yabaggwamu dda nga n'abamu batandise n'okuba bagobereza emiggo n'okulimbira ku kituuti ekiviiriddeko abakkiriza okuggwamu obwesige. Luli abantu twesiganga baweereza ba Katonda ng'ebyapa babiteresa baawule, ebyapa by'amataka babiteresa bafaaza, ababuulizi, ebiraamo, abasumba, bapasita. Naye olwaleero tekyali ayinza kukwata kyapa kye kukyesigisa muweereza wa Katonda kubanga ensi eyonoonese. Omusumba w'ekkanisa no Cissy Kyambadde atubuulidde ekyabawaliriza okuteekateeka olukuŋŋaana luno ng'onaagumiza abantu abasanga okusoomozebwa mu bulamu naddala mu kiseera kino nga bazza abaana ku masomero obutaggwaamu maanyi. Obwavu si ffe tusoose okubeera abaavu, basimba basoose okubeera abaavu. Bayibuli egamba nti olugendo lw'omuntu lunywezebwa Mukama, ate tewaliwo mbeera omuntu yonna gy'ayitamu nga Katonda tamanyi. Ensonga lwaki Katonda ebimu abireka bitubeereko, olumu bituyamba okukula n'okwongera omusemberera n'okwongera omumanya olw'okufuuka. Kizza Peter yakusakidde eggulye lino ku lwa KSTV Agaleero.